Mugira Enoka bwe bakolagana ne Gashumba Frank bwe bakolagana ne Biru abatudde ku kitebe kiri kya CID ekibuli be bannannyini kuluka Gashumba nga bwe yatutegeeza emabega k'ekyo kye najjanga nnwanyisa n'agaffe tuli kikira kya ggoonya Abaganda tubalabula seetaga mutukwateko mu nsonga yonna kitugezo bategeeza mujja kwenonyeza kabasa nentunuulira ne mbagamba muli kikira kya ggoonya kuki oba nfuna bulungi kaakati awo mu mbeera eyo ne Gashumba ne mwanukula ne muga nti Gashumba mampati goleese Abanalwanda abajja no baatuka mu mwaka wa 19 gumu omwerere abaasoka Buganda ne basembeza naye ggwe ate amaanyi ge mulaze nga Museveni wa jjojjuuzi kiraga nti gwe kyontutegeeza nti muli immortals temuli baakusiimuukawo ne plani zammwe zonna ziraga nti muli baakufuga lubeerera nkusaasidde buki busaasizi ne mwanukula Gashumba bwajja n'ekigambo ekigamba nti tuva mu kigambo Banyarwanda abe Uganda tufuuka abavandimwe nga bw'ogenda Nyabushozi Abanyarwanda bali babayita Abanyabushozi naga nti bw'ova n'ogenda ebitundu ebirala babalina amannya maki ne mbabuuza mu constitution bali babateekamu bateekamu kigambo bavandimwe mulimu ng'eggwanga Bunnalwanda bwe ndyogerako si bulabe n'empisa zammwe embize tukuba nti Gashumba mweyisizza bubi emyaka 35 Buganda yabalira okuva mu mwaka 1991 mugenzo okufuna obuyinza wayise emyaka 10 egijjudde naye nga tetufuna nko Muganda yenna agamba bwe baba we ngoma wano nga tetufuna nga yabafumita ffumu naye Muganda wamwe bwazze wano n'abakwenyako ku buyinza ne mugamba nti effe tumeze mudde mulabire ku bannammwe bana abakyoli kiki kye baagabanamu tewaliwo yadde n'akantu nembaga nti mudde mulabye ku bannammwe abaava mu Amini baliriddawo ebyo tebikuwa kyakulabirako so ye Gashumba yafulumya statement mu kunnyanukula nti mutabani wa Nadduli oyo atumezeko n'awandika n'ekiwandiko ekigamba n'atuma bannamawulire mmwe mutegeeze mutabani aje Nadduli atebeze kitabani kye kitufuukidde ekyonga buli episode yonna gye kyogerako kyogera ku Bannalwanda nabagamba nti abaayi nze si wanaggwanga Bunnalwanda tuwalana mizemeki singa twali basosoze temwali badde butuuze mwetolo okuva Ebberijja muyije mwali mu Kongo nga Ababirigi babayisa bubi lwaki mwasa ne muyita buyisi munnaze kongolera ne muyita ne mwankole lwaki temwasibirawo ne musibira Buganda Bible kuganti bwogenda mu Efeso fuuka mu Efeso bwogenda mu Basuli kola kyekimu mu Bagalatiya yadde Abebulaniya ne bamubuuza nti Mukama waffe ku lwaki balyoke babasembeze Gashumba gwe wasisinkaga naffe era bwe namusomesa Tracy abo gye bava abalimu omusayi gw'Ekiyisirayiri bava Ethiopia naye ate bano abali eno e Rwanda abalimi Abahutu abo bannansangwa tebali mu musayi gwa Kiyisirayiri kubanga abo baawo ba aborigines bano Bagashumba bajja baleera ettuka nga banoonya omuddo be bajja balya amawanga gali amaki amalala ne muga nti ne Buganda mwali mwagala jimira bwe mutu temujja kusobola naye tutwala ki bikolwa lwaki mweyisa bubi ababba ettaka wano bonna batuna mu Bannalwanda ofisi za government zonna buli wotuka police security wamaje Bannalwanda beerere abaffe mmwe mutegeere nnyo Gashumba yataminga mugamba nti ebigambo byenjogera bireeta genocide bigenda kuleeta kyetuyita suicide war nimbagamba nti biba bireeta genocide mu capacity ki Gashumba addeyo kaakati Gashumba kiyakola yakwatagana na Biru eri nakwatagana ne Mugira Enoka mu CID baagala kubowa mutabani wa Nadduli bamuggyemu ku njala nga bwe tulaba n'abalala bakubye emboko ku makugunyu bebokyezza ebipiira nange bankwatira awo bajje nti aleka kitebe bati tukyanoonyeza agenze mu Kadukulu ogenda ovayo nga n'ebiso by'obutwa bamaze obbikuba nze jakana Nadduli nsenke mu Gashumba yampise nga capacity ki agijjawa Gashumba yakuyita akolagane buli busaidi mu Biru yakuyise Enoka yakuyise mujje yangu wewoze kuna bagamba ekigambo ekindirooya muwandike ebbaluwa nga mugiwandikira Attorney General n'obujulizi muyina ku episode zo naze nkoze zizaga nti ebigambo byenjogera bireeta genocide bireeta ki mu bimuwe yasinzire ku bujulizi obwo awandikire high court empereze kiwandike kigamba we call you summons jangu wenyonyoleko ku nsonga eno Sectarianism nabuuza Gashumba mukitegeera omusosoze number 1 gwe musokodde okunoonya ng'abavandimwe mwenna okwewala obuzibu buno musoka na Museveni bwe munoonya basosoze bakulu oyo yemmo anyumyako kinyume sectarianism government nejjulamu Bannalwanda beerere ekyo bakiyita batya
So ekyo kyeyoleka lwatu nti government ejjudde bannasaka bayita mu bannamawulire nga Gashumba gye kalaze eri basooke bateekeko omutwe gwange nga ono gundi yayasikira Kabushenga yani Doni Wanyama gwe bayitamu kubanga teri ggulire lyonna lifuluma nga editor omukulu totunuddeemu ganaleeta buzibu ki ate ago gali so sensitive omuli omukono gwa gavumenti ye bwe yafulumya naga nti mukubeeyo eryo ne bakasuka ejinja mu kisaka Ntoni Wanadduli ajja kuduma abaffe sigwa bugwi bwenti nga bulaba ekiwojjolo amateeka weegali gimba mufolowinga nasaba olupapula lwabukedde lwennyini lufulumye ku mawulire ago n'obujulizi kwe basinzidde nti eyabika wuuyo bateekewo obujulizi katambi bwe nti abaaye keekano bwe ba gavumenti kafunanga yeye jjabba yambako ekabawe sibirabangako mu nsanze eno mu nnimiro zaffe ze tubeeramu ne tukubira emisota naye nabuuza n'essaawa yalyo teri yali ampereza katambi ako bakanula bukanuzi maaso naye baagala kubowa lwaki interest ebali emabega lwaki mutabani wa Nadduli atufuukidde ekyo nga criticism twogera ku bibi byoyogera bye bibasannyalaza byebyo naye njagala kubuuza abasinga obungi Abaganda ababaddewo awo n'Abannalwanda abamu ababofuwavu b'obwongo tuzadde mu Bannalwanda abo fonna tuli wamu ne Ssaabasajja Kabaka mu njo nene yawe wasaamu Omunnalwanda era abaana abazadde Jjunju munaamutuga butuzi njagala babuuza ekigambo kino kibaddira mu polite way and a polite manner as a lawyer njagala kubuuza buli kiisi Muganda yenna gyali eggwanga Buganda gwe mu kukola trade wali wasaamu mukazi nga bw'otunulira eggwanga lye bwe lifaanagana bwe wassa Omunnalwanda kitegeeza nti eggwanga lyaggwa eryo likizitowa kuba wassa mukazi Munnalwanda abaffe mu Abannalwanda bwe mwafumbirwa Abaganda mwatusasula nti eggwanga Buganda liweddeyo ekyo si kye kitegeeza omukazi talina kyali mu kigambo ggwanga kuyimirira kwalyo mbu twawasa Abannalwanda n'abaana tubabazaddemu mubabazaddemu n'owaayo eggwanga lye kuba walisuubuza Omunnalwanda wamuwasa ekyo kitegeeza mbasaasidde busaasizi ne mbasaba ekintu kimu mukyuse mayisa ate mudde okusiba plating ebintu tebinnaba kukaawa kubanga ate akyasinza okuleeta emberebezi ye His Excellency the President kennyini ebigambo ebimuvaamu tebireeta genocide Jakana Nadduli yagireeta nsituse wano bulijjo nenkulusayizinga okusinza ku bigambo bye bwe mba mbisaawo nga kyekyansitwa nekinkuba emmeeme ye takiraba nti ddala nze naleeta obuzibu ate nze ayanukula ku ekyo nega nti Abaganda wano bakozesa ekigambo wankaki n'okuba temamanyi gye kyava abaffe nazzaawo kingdom zino basobole okugezaako bafininga ebintu ebyo Omunnalwanda yabuulira aborigin ow'eggwanga lino asitudde obuwonfu bwe n'obuwangwa emyaka 1200 emabega tuva mu 1200 emyaka 823 emyaka okuva mu mwaka 1200 mpaka 1894 gye emyaka 694 egyakozesebwa mu nnono yaffe obuwangwa obulombolombo empisa n'olulimi okuba omuzungu emyaka 68 gye twafugirwa wano gwe kuseboze ku byajjagala Abaganda tebamanyi gye baava constitution yaffe badde etambulira mu myoyo gwe ow'ebijja atannaweza na 2 kitaawo gw'otandikirako wali erwakitula okuziika abantu balina ebijja bya generations 30 myaka emeka egyo gw'otemesa ffe tutegeeze tetumanyi gye twava okuba kuyita batya akatundu ka 1993 mu penal code kaziyiza kiisi yenna waali don't provoke ekyo kyo bakiyita batya bwe yali awandika Katondozi yatugamba ebigambo bya Katondozi bino tugenza okitunulamu nga Abanankole tulina ebigambo bingi okusinga Abaganda wajjirira Baganda ye bw'alaba bw'atyo of recent yaga nti across whoever who calls himself fenga Baganda that is an enemy of the Baganda number 1 Omunnalwanda yabulira Borigin nti enemy wo ye Muganda agamba nti nze ng'Omuganda ye bw'aba awandise Katondozi ekyo ye akyogerera mu ki fenga Abanankole bwe yali atulumba mu Buganda gwe tulaba nti waliwo ekitali kituufu awo recently naga nti Abasoga temutegeera nakola ensobi mutegeera ku myaka 45 naga era nayo yali ensobi 75 ekyo yahize n'ekyo yakyogera naga nti oyagala proof goli munnamawulire oli yabuuza oli mu Yerusalemu ya kika kigwa tamanyi bifa mu kibuga bye kutobiwulirangako kati twavudde ku 45 twaze ku 75
tibwe mutegeerera